Abavuzi ba taxi 503 beekolamu omulimu ne batandikawo ekibiina bwe babadde batereka ensimbi zaabwe n'ekigendererwa eky'okwekulaakulanya. Ekibiina kino Kinubi Drivers Cooperative Society baddereeva buli omu abadde atereka wakati w'emitwalo 24 kyokka juzi nga bakyusa obukulembeze lwekyabaggwako nga waliwo ssente ezitalabika. Abokuba cyali mukamu waitu nyagira gonza kumuteera notingira ebyebiye namuteze kandi mukamu wa atufugire. Bagamba mu mwaka gwa 2023 bafuna ssente obukadde 36 n'endala obukadde 10 mu nteekateeka y'emyoga ne bagula emmotoka empya kika kya Toyota Wish ene badde bakolera ssente nga buli lunaku batereka amagoba ga mitwalo 10 kyokka okugenda okukebera ebitabo nga ssente zino tezirabika. Izo niyo yatayire emyoga baleke kutuzingiriza tukasasura hano omutwalo 2 nendanga muntu memba bakagaruka kugamba nguye abantu 16 nitabanaku batuyihiremu yeta polisi emutera mpinga nga bali suppose kugenda kuli nanga prisoneri bageta. Balumiriza Iddi Magezi omuwandiisi w'ekibiina okuba emabega w'emivuyo gino gyonna. Magezi alumirizibwa bwe tumutuukiridde binabiise byabufuzi. The politics has started. So, and I know who are behind all these people are there, they want to tarnish my name. Kati Badru Mugabi, RSS we Hoima, ategezeza ng'ensonga eno bwe bagimanyiiko nga kati bagenda kukwatagana nabo obuyinza abalala okugigonjoola. Kubanga stage eyo eri supervised or pretended over town clerk wa Hoima City. Yo twagikwasa Hoima City council clerk okubanga abatabaganya era abatereza balabenga bayita mu office okubanga betereza. Kati ate emyoga bwe gizzeemu okubanga abamu baagala emmotoka etundibwe abalala tebaagala etundibwe mbawandikidde ebbaluwa era mbayise mu office eno enkya ku ssaawa 8 okulaba nga tubatabaganya era tulabenga ensonga kyennyo eyagala okubanga abasasika bwe batyo. Bo baddereeva bakalambira nti bagala ssente zaabwe.